Ekintu kyendabye olwaleero teriyo omukazi yenna atayagala mbaga. Ekyo tebakikulimbe era omukazi yenna kasitagamba munoze saagala mbaga kikola ki alimba. So buli omu ayagala okufumbirwa, buli omu ayagala okubeera nti abeera n'omuntu amwagala, naye ate tetulina kubeera so desperate, tulina kukola ssente tujja funa abantu abatujjamu. Kwegamba tetupapa yadde nga sometimes obwomu buluma era bugenda ne butujjira ne butulumba, naye tetulina kutya, tulina kweyongera mu maaso nga tukola, kuba kati we twatuuka tulina kunoonya ssente kyekisinga mu bulamu. Then awo omusajja Allah ajja tugerera atuleetera abasajja, naye tetulina papa, naye nga kintu bufumbo kirungi era omuntu yenna yandibadde akirowoozaako. Naye abasajja b'ennaku zino bayaaye ajja nga azze kuyaaya, okubeera nti ayaaya omubiri gwo n'ayaaya ne ssente zo zennyini. So shine your eyes honey. Abasajja be muleka e Uganda mubeere begendereza. Abasajja be musanga ku byeyo nabo balina obudde bungi obukyatinga naffe, so tubeere begendereza. Buli omu ajja gy'oli ng'alina kyazze okukima gy'oli. So tusabe nnyo Mukama Katonda tuteeke ku bantu abatuufu. Topapa, bintu bikwata empola, bintu byakwata mpola nga bw'onoonya ssente zo, bw'olabirira famire yo, bw'otoola n'ezzaka okuyamba abalala. Mukama Katonda mwagenda okuyisiza emikisa gy'okubeera nti akugulira enzigi zonna. So baganda bange, tetuggwamu maanyi. Ekikyo kiriba kikyo, ekitali kikyo ne bw'osikooti amanyi wonyigiriza ennyindo eno ogireeta omusaayi. So tweyagale nnyo 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 okubeera nti tutya okwerumya. Mu kutya okwerumya tebajja lekerawo tuzanyisa.